Ettaka lino kwe tugenda okuziika chairman Bagambe ziri square mile 4 ze acres 2,500 mu nkaaga. Amawulire agakagwawo wetuwugirira essaawa zino eno famire y'omugenzi Moses Kalangwa ngugambye eswadde wali mu kyaki hambe kuletedde mu maaso awo badde okimanyi bagenda kumuziika ku acres 2,000 kuletedde maaso awo naawe ogenda kubyerabirako naye nga tetunagendayo nyongera okujjukiza vidiyo eno soko gimpyereka like bw'oba omaze subscribinga wegattiha ku mukutu guffe guno olunaku olwaleero omukulu guli mu kubeera ng'olaba ku screen yo y'omu ku batabani b'omukulu ow'omugenzi wetuwugirira essaawa zino eno Moses Kalangwa kigambye okubeera ng'omusajja oyo agenda kuziikibwako square miles 4. Imagine acres 2,000. Just manya nti no ekemu, oh my god, it is ekisaawe kiramba kitegeeza bagenda kumuteeka ku bisaawe 2,000 side za wali ekayumba. Kati wano wetwebuuliza amataga yagajja wakati awo wenyini wobibuuza baba bagenda kuyita omuntu omubi awo wenyini ngenda kuba nkuplayingira video y'omutabani we oba ya mutabani we ng'akunnyonnyola engeri gye bagenda omuziikamu ng'omukungu lwa kuwagira NRM. Video hayino ze acres 2,500 mu nkaaga yaligula ku famire y'omugenzi Sebowa. Abaana abo ayagala obbanoonyerezaako basula mbalala mukono be baguza Kalangwa ettaka lino. Ziri square meter meka? Ziri square mile 4 ze acres 2,500 mu nkaaga. Wagenda zikwa Kalangwa? Wagenda okuziikibwa chairman. Ugambye yaligula kwani? Yaligula ku famire y'omugenzi Sebowa. Era bw'oba oyagala okukakasa famire eyo ewangaalira ku kyalo Mbalala mu district y'e Mukono. Ettaka lya Kalangwa teyalibba? Ettaka lya Kalangwa teyalibba. Then basobola okunoonya omwami mulala bamuyita Sensuwa yamuguza wali eri acres 4,500 wali okuva eGayaza okutuuka Ekyansande awangaalira Bukolooto mu bitundu by'Entooka awo. So awulira nga nze nkugambye buli ttaka lyenjogerako liriko evidence nabaani abaali okumanya nti bano basajja abaswadde obadde okimanyi n'abakungu bagamba nti eno bapress abadde batendinze eno bali obagamba final send off wali mu kyaki oba watunulidde bulungi abasajja abaddewo ebitagata kirabika nabo babadde tebabigatta nga akasajja nako kyaka kayina engeri gye kabayisamu obubi video nyagawo gyerabireko nyongera okujjukiza kwatana subscribinga video gituwereka like na lego munanchuka chuka kubanga wanoka hosanga lete sapetese nga zino sokola video tumali tweyongeleyo kakati proso yo bamugamba nga tusimbula wano ntoba tulete helicopter general yamugamba kansindika helicopter kati prosi obunafu bwe nata yawula helicopter etambula speed meka ne motoka speed meka yagamba general nti tufunya ambulance tujja songa helicopter aleja kukizinga mu dakika 5 nga tutuusewa kati tuba tutuuka eddundu mbanguyiza tugende Kalangwa n'atandika okusesema embeera n'etabuka n'atandika okulwana n'atandika okuzinga omukono ng'ajjako oxygen gye bamuteeseeko Kalidi nali ne Kalidi nga kaida akuta omukono gwa ddyo nga nkuta ogwa kkono n'amagulu naye nga amagulu twagamulekedde bw'ayagala okufunye tukukontrolinga bw'ayagala okuzzaayo akuzzeeyo tuba tutuuka wakati wa kyaki ya Kakande ne Mulago ku rawundi nendaba nga Kalangwa aleese ebyeru nafuna ne discharge nengamba dokita ekyo kiki Kalangwa ensingo neekutuka yali bw'ati okuva eno yonna gye twali ngenda okulaba ng'akoze bw'ati nemugamba ekyo kiki nga nkimanyi nti ensingo bwekutuka omuntu aba akoze eki kati dokita n'atayagala kubimbuulira nagamba twanguwe mu butuufu okuvaawo n'okutuuka e Nakasero olaba distance ntono ate tewali jaamu mu dakika 3 twali tutuuse
Mumanyi bulungi Katonda talya nguzi, ndowooza kaali kaseera kaakano akasajja okuseka mu kubanga owulira sitole olabira ddala nti n'abasajja baakola buli kimu okaza engulu, naye Katonda yagamba nedda amaziga g'abantu nali nina ogafuula essanyu. Vidiyo yino sooka ogyerabireko, yongera okujukiza gwe atana subscribinga Sheriff alinnyo okulombereddwa goyina enkuli n'ebizibu. Namba ze ziri awo zimbiro 711 osobola mukubirako wana mu inbox ku WhatsApp nabiranga akuyamba ku bizibu byo. Sooka owulirize Driver wa Kalangwa ng'akunyonyola ebyadala buli kimu ekyatuukawo, ng'olabye ddala akasajja kali kalina okuwona, naye Katonda oh my God yalina plan, yalina ekisomolozo, yamanye ddi lwe tugenda. Vidiyo yiino. Baddamu okupampinga eddakiika ndowooza endala nga 10 nga ntudde awo. Dokita we Nakasero n'aŋŋamba situka, nensituka. N'asiriikirira nga nammwe musiriikiridde. N'aŋŋamba bye tukoze tobirabye? Nti mbirabye. Tibiganye. Omuntu wo atulemye okuzza engulu. Kati nze saamanya nti namutuusizza bamunoonya kuzza buzangulu. Nali ndowooza basawo bagenda kujjanjaba, kumbe baali balwana na kuzza ngulu. N'aŋŋamba atulemye okuzza engulu. Ne mubuuza afudde? N'aŋŋamba nti kye kituufu. Ne mugamba Kalangwa onkoze bubi, ondese e Bugerere gwe wantwalayo. Atudese e Bugerere nzekka. Neneegumya. Bano bakaaba, kano akawala kakaaba, buli muntu akaaba. N'abalala abantu baali bamaze okutuuka, ne Fred yaliwo, byonna yaliwo, twasinkanawo. Mukwano gwammwe n'agenda bw'atyo. Naye nakati gye twabadde yawaka nga mba tukyali mu pulogulaamu, tuli mu pulogulaamu nga neekanga. Nga njagala okubuuza yabaye Kalangwa aliwa, nga ndowooza tuli ku mukolo mulala. Faazo badde tondaba nga siri musabi mulungi omanyi. Naye yali yankola ekyejjo ky'obutasaba yali ani? Yali Kalangwa, kubanga nze mbadde mmanyi nti n'ekiyinza okuntuukako kyonna Kalangwa ajja gamba Faaza bakikole. Kakati sebo Kalangwa afudde, n'ekyejo kikomyewa, abadde akinkola akoze eki? Akatebe kange bagenda kandaga ke naatuulangamu. Mwebale nnyo, siyinza kusukawo awo, mwebalire ddala. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba, olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe. Akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu. N'okulombeddwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse, sobola okumulombeera edduwa. Ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Naneetaaze enamba yange yeeno eri 0707763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala, nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namuzza n'aŋŋamba mulesa akomewo, ne mugamba tewali buzibu. N'atambula n'agenda n'apikinga Jackie, ne bagenda gye baali balaga ne bakomawo. Bwe bakomawo abayawukana ne Jackie n'aŋŋamba naye enjala ennuma. Olwaleero nzibiza siridde, mbadde mu kutambula. Nkomawo within 20 minutes nja kuba ntuuse. Essimu yaddamu okunkubirwa. Yali yakuŋŋamba kiguddewo nti afunye accident n'agifuna bw'atyo nga tetuzzeeyo kukola ki. Naye ekifaananyi omwami wange kyabadde nakyo.
kindaze omuntu agenda okufa bw'abeera abadde yakyuka nga naye nange simanyi kyamukola ki nga mutunulira nebuuza kiki naye ate nempulirayo mwoyo aŋŋamba okusaba era ekifaananyi kye kyenalabye kyanjigiriza era kati nsobola okuexperiensinga omuntu agenda okufa. Nze bulijjo ndi musabi naye this time kyabadde beyond nga simanyi lwaki otulo ewiiki 2 nga saayadde okusumagiramu bwenti nambuuzayo kiki lwaki teweebaga ne muga simanyi naye ate siina wannuma siri mulwadde okimanyi naye nga bwentunula nva ku buliri nenfukamira wansi nensaba nenzigyayo bayibuli nensoma nenfukamira nensaba nengenda nemuzikwatako nemusabira naye nga simanyi lwaki kyenva mbagamba ti omwoyo wa Mukama yayaniriza dda mwami Kaliisa Kalangwa mu ggulu. Ekyokubiri bwe kibanga Katonda aliwadinga abantu abaagala Katonda agenda kuliwadinga Kalangwa. Bwe kibanga Katonda aliwadinga abantu abayamba Katonda agenda kuliwadinga Kalangwa. Kubanga bwe kiba kiyitibwa kuyamba nkakasa mu ggwanga muno emyaka gye nnina sirabangako muntu abadde akola byakola era nga bye bimu ku bintu ebimuleetedde okubeera nga abamu bakikozesa omusiiga obubi ng'ate tabulina baleka okwogera ebirungi ne boogera ebibi. Naye nga Jackie waaga nti Bayibuli egamba babasonyiwe kubanga bye bakola tebabimanyi. Okiwulira nsaba Mukama Katonda omuyinza w'ebintu byonna bwe waba nga waliwo ensonga naye ng'ate nzikiriza nga teriiwo Mukama mwoyo gwe agulamuza ekisa n'ekitangaala eky'olubeerera kimwakire atebenkere emirembe. Mwebale nnyo mwebalire ddala.